kati yabbye sente z'omulwadde olunaku olwaleero kyamuguddeko badijje be Masaka mwetereze olw'embeera nti waliwo munnaffe yasobola okuba ate nga abajjukira omukulu gwe bayita Mr. Spelling yatufaako kati waliwo omukwano gwe bayitanga Luyinda Javiira omukulu yamuyamba nnyo okuba ate nga atambuza obulamu mpolampola newadde embeera yasobola okuba ate nga etambula tebyali birungi wadde n'akamu. Mr. Spelling yafiira nga ne munywanyi we naye ng'ekirwadde asobodde okuba ate nga alwala ekintu kyamukwata wano mu bulago ndowooza abajjukira obulungi nasobola okuba ate nga ndeeta sitole eyo embeera etaali nnyangu wadde n'akamu kati nga bw'omanyi abagezigezi ab'omu Masaka waliwo dijja omu endowooza asobola okuba ate nga awulira pulogulaamu eno kwegenda ku Facebook okuba ate nga asolooza akasente obukadde nga bubiri bweddu omulwadde bwasobodde okuba ate nga ntegeeza mu mbeera etali nnyangu badijje be Masaka mutuwagaza ki naye omusajja mulwadde yaseega akadde kano munne badijje be Masaka waliwo omudijje si bonna nenga bw'omanyi nti mulya mmamba ab'omu embeera nesobola okuba ate ng'etambulira mu badijje bonna ab'e Masaka mwetereze wulira ensonga eno omulwadde ayongerako n'ategeeza nti abamukubidde amasimu nga bamugamba seba akasente wakafuna agamba akasente sikafunangako wadde kwekubira omusajja ono atubuulire embeera nga bwesobodde okuba ate ng'etambula bino ebigambo si byange omulwadde wuno ng'atubuulira omusajja ayita ku Facebook ng'ayagala okuba ate nga abba ssente era nnyingi asobodde okuba ate nga azibabbako olw'embeera nti mikwano gy'omukulu taata Luyinda Javiira taata Kanaabi eyali mukwano gwa Mr. Spelling era minywanyi gye abamu baali bakwano ba Mr. Spelling nga bali bweru wa ggwanga n'omukulu ono yasobola okuba ate nga apositinga agamba mwenna abalina akasente mukateeke ku nnamba yange eno ate nga n'omulwadde tamanyi gyali yabiwulya bulizi ku lediyo nti omulwadde yalwala ne weebuuza badijje be Masaka kiki embeera nga bwesobodde okuba ate ng'etambula wobanga gy'oli oyinza okugamba olina mikwano gye naye nga bakulinze w'olwala basobole okuba ate nga basoloza akasente munywanyi waffe ono akadde kano yaseega era teyasobola kuba ate nga aziika ku munne Mr. Spelling era ye ategeeza Luyinda Javiira mukubiddeko n'ategeeza era takakasa nti Mr. Spelling yafa kubanga teyamuziikako wadde ate nga yasobola okuba ate nga mulabirira ebbanga n'ebbanga era yagamba Spelling teyafa mu mbeera eyo nga wamugitegeera obulungi nga tuzze ku nsonga y'omukulu ono DJ eyabbye omulwadde ono obukadde nga bubiri ng'ayita ku Facebook bannamasaka bageze mu kalantiini eno mukulu taata Luyinda wuuno omulwadde yaŋŋambye nti baamubbye ssente ze sooka owulire gyendikumanyi nti obulwadde bujja kusooka mpola kadde kana embeera gyendimu simbi nnyo okusinziira bwe nnali nawuliddeko ku Facebook waliwo amawulire agabadde gatambula ne baŋŋamba waliwo omuvubuka nange sinnamutegeera linnya bw'akozesa ekifaananyi ekyo n'asaba abantu esente eziwerera ddala njagala otangaza ku nsonga eyo omukulu nange bamuŋŋambye kubanga amanyina okussaako galanti naga abatosonde tokizikola bw'olina kubanga olina kusonda sente era nassaamu ennamba y'essimu wakati kifaananyi essimu gy'ateekako yiyo oba si yiyo essimu si yange ssebo ekitegeeza tofunangako buyambi bwonna kuva ku Facebook wadde yennyini bamuŋŋambye omumanyi naye tankubirangako naŋŋamba nti buuli oti wadde obulwadde takkubirangako wadde n'okukusaasira ku bulwadde naye ate asonda sente abantu kiki kye baagala obulwadde bo baagala bafuniddeko ssente balimukoleramu sente kubeera waliwo abaŋŋambye bamusindikira ssente waliwo abamusindikira 5 2 bamusindikira sente nziranga bagenza ebingi ŋŋambe wano lwaki omuganda wange mbadde nagijjako nga gwembeera obulwadde kati yagenza okuddako nga gendi eno nabutunda bubula kubanga tukirandi Kampala webatusindika mukuwummulamu etuva emulago ntuukira wasita wange embeera nga bwesobodde okuba ate ng'etambula ndowooza muwulidde ye yankubidde akasimu olunaku lwajja omukulu oyo taata Luyinda embeera nga bwesobodde okuba ate ng'etambula awo bagambira nti essanyu ly'amalembo bangi ekadde kano bagenze ku Facebook ate nga mwana mu Namasaka ayongeddeko n'ategeeza nti ono eyakikoze eyakoze ekintu kino wulira ye mubbi asookera ddala ekitegeeza ono mbumpimpi abeera mubbi ate nga mufere ate womo mu Masaka mwana womo mu Masaka musajja womo mu Masaka bamuyitaani erinnya mwana mwala yadde yagezako diŋŋamba ono bwe twakolera ekyotera ffe esembyeyo
ne Mr. Sterling erinnya bangambe Kevin asaba kutunga abantu amanyino bati kati saba bubi azibasaba bubi sente tuwata ukigire tukikozo kizona kibukula ko simangashi gato sonde akoze bumagala kuyamba kuzagize omulenyo kuyamba abalamuso naye yenyini tumanyina namba yitanfira akona nga muganda ngo obulwadde buli butya kati kunumanga nije ndagala embeera nga bwetambula ya bubbi bayita ku Facebook nga bagamba nti ono mulwadde era nga y'omu ku badijje bagamba nti yasobodde okuba ate nga abba akasente ng'ayita ku Facebook nga n'omulwadde gwasabira ssente tamulabangako wadde gy'ali ebifaananyi biraba ku Facebook obubbi obuli ekika kino bannamasaka kiki badijje mujebaleko badijje tukyagenda mu maaso omukulu ono omukulu taata Kanabi ayongerako n'ategeeza nti obulwadde bwo bumulumakkiriza naye ate ono omubbi asobodde okuba ate nga mukyusizza obulamu takyabitegeera wadde mu mbeera nga bwetambudde mubuuziza amasimu ag'amatuufu gali gatya era wano waŋŋambidde nti ne Mr. Sterling tamanyi era takkiriza nti yafa olw'embeera nti yali amuyamba wulira 07023 bweba ye MTN ba abani 078 esebo ninga mugana ngembadde nsaba ontwase ku mbeera eyo asajja baleme kugirira mu mbeera yasende ate kufuniramu ninga saasira nnyo bannamasaka bonna ya muganda wange byatuuka eyo Sterling kibimanyi sinabikiriza kuba tamuzikako eyanze nnyo muganda wange ye Mr. Taata Kanabi oyo ng'agamba nti omubbi ayita ku Facebook nga bw'omanyi nti ateye ku Facebook tagoberayo nnyo kati nga bw'omanyi nti ekifaananyi kyatambula era kipositize ku Facebook page yange essimu ya Taata Kanabi eri 070262379 kati embeera nga yasobola okuba ate ng'etambula munywanyi ono ekiso yasobola okuba ate ng'ayongerako nti abantu abakaka n'okusasula ssente abagamba nti gwe toyina komenti saagala komenti zo gwe sasula ssente ate ng'essimu gy'ateekako si ya mulwadde essimu ateekako yiye nange mbadde simumanyi mu mbeera eyo aŋŋambye nti bamuyita Kevin nange waliwo ampeereza essimu eno nga n'omulwadde gwasondera ssente tamumanyiiko wadde gy'ali sooka owulire oyinza okugamba nti bino ebintu byakwekwasa gwe bagamba nti kale yasonda ssente nange mukubidde ng'agenda okuwaayo ssente sooka owulire ebigambo byanzizeemu nze mukubidde ng'agenda okuwaayo ssente mu mbeera eyo ng'ow'oluganda lwa Taata Kanabi sooka owulire gwe bagamba nti yabbye ssente mukama wange omukulu gwe bayita Taata Kanabi abadde agamba nti akasente k'osolooza ku Facebook nga takalaba akasente k'osolooza ku Facebook nga takalaba wangi nanti agamba akasente nga takafuna ssebo akasente ate ani yakampadde engano kamuwa bagamba nti akasente bakakuweereza oyita ku Facebook ng'obasaba obuyambi anti kati omuntu Facebook yennyini agambe nti yampadde ssente n'engano z'ebutwalayo kuba agamba tomukubirangako wadde essimu okuva lwe yalwala naye ate ekifaananyi kyo kikozesa okusaba ssente oke kanti gyekifaananyi kanti gyeyo ekifaananyi munnange era saasaba ennamba yegginege n'agamba ejjempa embeera ogiwulidde yasaba essimu mbugime ate n'opositinga ku Facebook nga n'omulwadde tomanyi gy'ali ate n'oteekako essimu yo waki walitaddeko essimu y'omulwadde ogenda kumbuulira gwe omulamuzi awulira akadde kano ani mukyamu nalino sooka oliwulire Taata Luyinda bw'awulidde ng'eddoboozi libadde litambudde nga bamukubiddeko omulwadde bamukubidde essimu emutiisatiisa aŋŋambye bw'ati wulira omukulu katuyenda byennamba ye nga nkubira oba awulidde ku leediyo yaffe naŋŋamba mbumba ngezaako kukusoolera ku ssente naye mbu abantu bansuubiza busuubiza tebannampa ebbanga lyamaze ng'agira kuba ne ku Facebook era kapositi akajjeeyo nanga nabwe ngambe n'akanoonya nga yakajjeeyo kuba nange bakanoonyezaako wano obwedde abagamba ekitegeeza bulijjo abajjako ssente bajjako ssente nga mba nsuubiza mbu ab'ebweru abaamuno ab'ebweru wadde bamusuubiza ssente naye tebannatuwa
ekitegeeza kati bw'awulidde eddoboozi yo ku leediyo kwe kukubira kati kati kwe kunkubira namba yange yabe kati mbadde sigiina kati esebo ye dijani bebangambe DJ Kevin akola ku sound ki atera kukola ku sound bagiyita mama ebeera wansi wa Stephen King bagiyitaani eyo Cosmos disco Cosmos abantu bantegereze taata toyanze nga baba ntoyanze ekisibo nenga baba alina okuba nga akasente bakatutta ate kati okukubira akadde kano omuntu bulijjo g'otayogerako naye akadde kano tamanyi na bwendi abuuza oli otya kati tamanyi na bwendi tamanyi na kitundu ky'olimu tamanyi na kitundu kyendimu kati mbwasonda ssente zo aŋŋambye mungezaako babingezaako ayogera munakuwavu nnyo ye bw'alaga alinga gaa nti byakatandikawo embeera yeeyo obubbi bwa ku Facebook nga bagamba Tata Luyinda ku Facebook asobola okuba ate nga muwa obuyambe ye munywanyi wa Spelling yali asinga era yasobola okuba ate nga amuyamba mu bulwadde bwe bwonna nga yamusitula yamuzza ku stage kati nga bumanyi nti amalindirizi ku Facebook gabeera magezigezi mu mbeera eyo omukulu oyo bategeeza nti ye DJ Kevin akola ku Cosmos Sound abamutegedde yagenda ku Facebook nasobola okuba ate nga apostingayo ng'agamba nti omulwadde alina akasente konna ate nga ku mpaka kubira n'essimu ate ng'essimu gy'ateekayo simu yiye si ya mulwadde nga yoona omulwadde tagimanyi wadde n'akamu 0756881 koba oyita ombulire embeera eyo evudde ki ku kalantiini badijje b'e Masaka kiri kitya nga bwe gali bwe nga kuba sina kye nnyongeramu nzalo ebatuweereza essebo Sembogo Kenere Katero oyo omubbi oyo munoonyerezeeko omubbi omuwulidde ssebo wulira abalike agamba atya tawa okweza obulungi bwotyo essebo nkajo kasibala asinze mukigula nonkoni ate nga mudde mukibuga kyange sangibanzizi naye Kevin yeetereze omubbi awedde emirimu amoyinza beetereze oyinza okupostinga omuntu nga tomumanyi namumanyi madimbuko ogamba otya ensonga zeezo nno oziwulidde Mr. Spelling yakuba akantu abantu tebayambika bagamba gwe kitaliiriddaani bulinda bukole ki ssebo agamba atya yewale kwabanike ssebo yewale kuweereza kale bosi onabeera Musa Musese kasangalo bitakuli mawogola omubbi wa Facebook omuwulidde oyo mubbi yennyini yeetereze omugamba bubaka ki omubbi alekerawo okuba muyaaya ayagala sente za kulya aya basi ate ng'oli mulwadde yaseega omukono gwennyini gwazimba akadde kano omukono guli mu bbanga ekintu kyakwata mbulago eyali asitula Mr. Spelling teyasobola namuziikako munywanyi we eyasingira ddala kye bamusasudde abeeyita mikwano gye bagenze ku Facebook ne bagamba sebo oba oyinayo konna nga bagamba mu mbeera eno ayinawo akasente kwanza ne bamuwa akasente n'akeeriira aya basalo agalike agamba atya oyo bali kuweereza kiriya odenevunaabera omugaga obutasaade nga ndikuyiwe owuyo oyo muyaye muwulire naye abanikibwa n'amasaka abo badijje nga basusse nnyo gundi beddeko abaniko oyo muyaye nnyo aya basi sebo wulira muti abateesa ku nsonga yiiyo bannange DJ Kevin yonna teri woba teefera ng'osuubira nti ogenda kweyonaaso n'okufera ku makoolo ate n'esente gyebatukuŋŋalekkaawo tesigenda togenda kuzirya mirembe aya basi amaanyi obwo webale kuba ate ng'owuliza mutyaba Shafiiki siina kye nnyongeddemu wadde n'akamu ono gwe bagamba nti ajja abantu ku ssente ku Facebook agambye bw'ati bino ebigambo si byange nze mukubidde ng'agenda okumuwa obuyambi wulira bw'agambye mukama wange omukulu gwe bayita taata Kanaabi abadde agamba nti akasente k'osolooza ku Facebook nga takalaba kakola ki akasente k'osolooza ku Facebook nga takalaba wangi wangi enamba enagifera
Jimbe njagala kunanda ye. Nanti agamba akasente nga takafuna ssebo. Akasente ate ani yakampadde ng'ano kamuwa. Bagamba nti akasente bakakuweereza oyita ku Facebook ng'obasaba obuyambi. Anti kati omuntu Facebook yennyini agambe nti yampadde ssente n'eng'ano gy'ebutwalayo. Kuba agamba tomukubirangako wadde essimu okuva lwe yalwala naye ate ekifaananyi kyo kikozesa okusaba ssente. Oke kanti gy'ekifaananyi kugamba. Kanti gy'eyo ekifaananyi munnange era saasabye ennamba ye Jimmy gye n'agaana egyempa. Ndowooza ne Jimmy yamanya kwegaana okuwa ennamba mu mbeera eyo nga bagamba musajja muno. Embeera ndowooza mugiwulidde. Mr. Spelling yakuba akayimba kano nga tannafa. Oyina ky'oŋŋamba wano ku 0756 mu mbeera yeeyo basajja bannaffe. Sebo agamba atya? Nyina kyennyongeddemu amma? Toyina kyonyongeddemu Sebo ambasada munganga maikiriro ebitakulu akati munywanyi ofe ate bususse mbe Masaka n'abalimba nnyo kyakola waba akasente kakituufu akyakalina akakwata akawoya ate abatakalina bali leka ensonga ezasibwe uganda ekyenteesa kyokka sibwe kale yembeera bw'ateeseza okuyamba twaliyambye naye okuyamba kusudde bangi. Munywanyi wa Spelling bamuyita taata Luyinda. Bannange wulira Sebo Abanike bwe bali kuweereza. kale papa Balongo Ssekajja Edward ndikyaza mu kanaawo. ensonga oziwulidde? Oyo mukuluyayi nnyo. Munno mulwadde. Yeetaaga obuyambi bwa ssente. Otandise okuseera abantu. Omutima gwe gwakko. Era bulungi. Kale mukulu Sekajugo okuyamba kusudde bangi abo yembeera bwesobodde okuba ate ng'etambula. Ndowooza mubitegedde sina kyennyongedde mu eddoboozi ndibaddiremu mukubiddeko kati ninyo gwe sooka owulire. Ono asobodde okuba ate ng'amuggyako ssente ng'agamba bulijjo anoonya essimu y'omulwadde amuyambeko ate wano ku Facebook alaga nti ssente za mulwadde yeeridde bintu bya kalantiini. Mukama wange omukulu gwe bayita taata Kanaabi abadde agamba nti akasente k'osolooza ku Facebook nga takalaba. Akasente k'osolooza ku Facebook nga takalaba. Wangi?